bannange ngenze tuwayemo nga terunange aluno lulusomba olaba luli abuwerenga kana akayokebbe byebyo bannange ndidda tenyumye nga terunange aluno lulusomba olaba luli abuwerenga kana akayokebbe oba kalema bulema sooka oyimirire tulabe byebyo bannange ndidda tunyumye nga terunange aluno lutulya olaba luli abuwerenga kana akayokebbe naye nze bannange akyalaba ebimyula. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Kugambigako okulima butoketoke lesu busaze buzaala sizamulime songa mukusookawo okutonda daliganirira nenkola yago nga buliwo galavire ekkola oligwako ate nga bongabewala olaba ebimyaso lwansonga kayovu yagagwamu agaali aganene bonnene kukonziba kakatese n'enkuto omwakameruka wabula tulaba ennyo kale abakyalya kugamba ebintu byaddago nemusula mutya kujeebala omukolesa eno mugira byomutya nange embayo obwekyo ddondaalonda akyampa bembayendera okubasatusanga bino binkusaba mmatuma ne bindese era nkusaba otunula b'ensisha eriko omugabi nkasuzaako eddene akoleza kanoddoka ekadde otone ku biwoole. Kayovu bannange akutte waggulu nnyo asindula abakulusako n'obuyoka njagala olwaleero nnyo ebitooke byazindwa akayovu mu myaka egiwedde bitonde by'amakama bye yasooka okutonda yatondamu ettooke n'ayitiriza nnyo n'ebirala bingi yatonda n'ebyawo naye bitonde by'amakama yatondamu ekitooke najja kigera omunnyo ogukijjamu olwatuuka okukirya abantu mwakirya mubi okwava n'essuuku katonda ne tumunyeza najja sindika omulabe kati nno gy'emiteeru mutume wambongo kyakoze nkugamba kitiriisa amaziga wano mbuli ategeera ze kimpadde n'akadde okujja okunyumyamu wamma wesirigira owulire ng'eyiwe mukaba. Omwana wavudde yaba omuzeeyi wonna muzeeyi wovudde omwana n'akoleza omwana wavudde ku omuzeeyi wonna muzeeyi wovudde omwana n'akoleza omwana wavudde ku omuzeeyi wonna muzeeyi wovudde omwana n'akoleza kati oluguuza dde obulamu buvaawa ku kayovu atambye ono okutula essensi ng'omwana wavudde gwe omuzeeyi wonna muzeeyi wovudde omwana n'akoleza kakati oluguuza dde obulamu buvaawa omwana wavudde gwe muzungu wonna muzeeyi wovudde omwana n'akoleza nkubuuza kwozadde obulamu buvaawa abange ku kayovu atambye ono okutula essensi fukummula amaziga ebyobwembirowoozo engeri obulamu bw'abantu gye bufundikiddwa sooka weebuuzeebuuza ne bwabeera afudde ali kuddira mbigere oba kati alivaawa maka g'abantu mangi agasiridde ng'alaba mangi nnyo obuli gyempitidde yasanga n'obwana baabuwe mu myaka 5 obusinduka bumu kaavujjirira mpawo kasozi kyekyenkabya buli olukedde neefa n'ekirowoozo ekyokuwasa bwe tunuulira olumba engeri bwe lusenyeese eno njolera n'ekeebanga okufa obuwulu tusiiba mu maziga wano buli olukedde buli lukya n'owulira mbaga za biwoobe noyiikiriza bano abeeyita bazaala obwana tekyali kyakukola abanga lwakiveewa ng'eddagala mbasawo emulago lyabuzeewo bw'oba ku kindala by'empozi bakuwaayo ebiweka ebboda eyo n'egejja ofe ng'okajjuza bwe bakola empeke kyezikoze wano ati yiga simanyi bw'oyimiridde gwe tekyali kyakukola mbabuuza kiveewa ng'eddagala mbasawo emulago lyabuzeewo bw'oba ku kindala by'empozi bakuwaayo ebiweka ebboda eyo n'egejja ofe ng'okajjuza beebo bw'owulira kikuttuka oyamuse
mbafiiridde mbanje kino kitalo nnyo eyemmere efa ya leero siriimu gyatulyamu abange tekyali byakuwoza mbogwe ku ndiri omuwuliriza wange katimbako olugendo olina kyolyanko gayiza ddala nnyo tonna mu byamusika naye bw'olibanga omufunya kusikira ng'oyali ebirivaawo byebyo bannange ngenze tuwayemu nga terunandya luno lulusomba olaba lulya buwere nga kana akayokebbe byebyo bannange ndidda tenyumye nga terunandya luno lulusomba olaba lulya buwere nga kana akayokebbe oba kalema bulema sooka oyimirire tulabe byebyo bannange ndidda tunyumye nga terunandya luno lutulya olaba lulya buwere nga kana akayooka ebbeere naye nze bannange akyalaba ebimyula. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.